Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza kunadzi abalungi abatulabira abatugoberera ku BTN Media Beyond the newsroom. Njagala okubanga mbebaza nesokwebaza yenna nti mwebala okubeera nga gye muli ate n'okubanga mutugoberera n'okutuwa amatu gammwe entakera ne tubanga tubatuusaako ebyo biba bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Banywanyi abatulaba ate era abangoberera ku Beyond the newsroom. Kyalwaddaaki Gino Museveni agudde mu mbi za Bobi Wine amututte mu kooti y'ensi yonna ekitongole kya UN kibiyingiddemu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ekitongole kya UN kibiyingiddemu. Laba abakungu b'abaana abanene Bobi Wine bayogedde nabo ne beetaba mu nsonga zino. Kyalwaddaaki Museveni kagenda kumujjuutuka nkugambye si birungi yadde akamu n'akeddagala. Munnamagye avuddeyo okunoonyeza Gino Museveni akalulu mu lwatu bannansi bamuguddeko kiyiifuyiifu omugole ekyagwa ku nkyakya za bba. Eyo nno nayo kibadde kijjobeggwa omulungi yandaba ate era angoberera olunaku olwaleero poliisi ekoze effujjo ennakawa ne bablookinga Kyagulanyi n'abawagizi okubeera nga tebamukkiriza kutuuka ku bantu. Ono nno kimuleetedde okubeera nga kimuwaliriza okuva mu mmotoka agenda asinkane abantu ababuuzeeko tiyagaasi n'anyooka. Wano we baddiziza akacupa ka tiyagaasi mu bapoliisi ne balyoka bafa ate munnanga okufeesa. BTN Media Beyond the newsroom yenze Deni nkwebaza nesekwebaza yenna gwe mulungi atulaba. Njagala okusaba n'obumbefu bw'ekika ekya waggulu video soko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kino mwasobola okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe. Njagala okubeera nga nkusaba muganda wange gwe nga gwe mulundi gw'ogusoso tulaba twegatteko mu butongole ngo subscribing akona mu kigambo subscribe then bw'omala okone wali eri waggulu mu kade okajje mu personalize okateeke mu all of notification ku mboozi zonna enyovu. Omukutu gwaffe gwadde ne exclusive gusazeewo gube nga ate gutuwa ku live y'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yitayoko ku Deni exclusive teeka mu DMB ekigambo Deni exclusive DEN then exclusive EXCLOUV USIVE then yajaba otuuse ku mukutu Deni exclusive oguli mu kutuweereza live omukulembeze nno nga bw'atambudde ne waja ICC olunaku olwaleero. Byonna bibino mbikuleetedde wabula kansooke mmala okuwa katambi kano ak'omwami eyagenze ate munnange n'okubanga yagamba munnamagye omutendeke wabula nga ali musabira Gino Museveni akalulu. Bibino wano wadde nga muserikale wa UPDF atalina kulaga ludda lwagwako mu byobufuzi ono talime kukuutira Yoweri Museveni kadingiri ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ennaku z'omwezi zijja kuba 26 January lwe lunaku nzire nazaalibwako nina amazaalibwa gange naye kaakati ku lunaku olwo nga terunnatuuka nze ebirabo ebyange njagala ekirabo kye muba mundeetera kwe kubeera nti akalulu ku lunaku luli mukampeera omusajja ow'ekikoofiira ku lunaku nga 15 omwezi ogujja. Ndowooza buli w'onosanga akagundi aka bbaasi akabonero ka bbaasi ku lunaku n'olunaku lwonna olwo n'abaluddako ate least okola otya naye ng'ensonga enkulu yamuze ekikoofiira mumumpeeranga akalolo. Kino nno ffenna tukimanyi bulungi nti okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino agamba nti ow'amagye omusirikale yenna owa poliisi ne bwa tokkirizibwa kubeera ng'olina ekibiina eky'ebyobufuzi ky'owagira mu lwatu oba okuvaayo n'oba nk'ekibiina ky'okuyegera. Ekyo kyikontana ne ssemateeka tokkirizibwa. Wabula okkirizibwa okulonda n'owagira omuntu mu mutima gwo naye tokkirizibwa kugenda mu public nga ate ekibiina ekyo okikolera kakuyege. Ebyo nno bye bimu ku ebyo ebireetera ebitongole ebimu okubeera nga bifuuka eby'ekiboggwe naddala abantu nga bakola ebifaananako bwe biti. Ono avuddeyo mu lwatu n'ayatula
era singa zibadde ng'ensi ezikwasaganya empisa singa bamukutte edda nga ali eyo nga bamugamba nti mukulu katusooke tukuzeemu empisa wano ne wano ne wano osobezza naye nga bwe kiri nti eno Uganda buli kimu kisoboka bana batata nga sinnabakuwa katambika His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nzikiriza nkuprayingira akatambi kano ku bintu binene nga bwe byabaddewo obirabe then nkuwe n'ebigambo lwaki amawanga ganaggwadda agalwanirira eddembe ly'obuntu gasituse biibino wano. Look at what the military is doing to people. Oh my God. I've not done anything wrong. We are not doing. Come here, my brother. We have not done anything wrong. It's all right. Look what they are doing to us. Look what they are doing to us. It's okay, my brother. It's okay. It's okay, my dear. Akatambi ako kazze katambula ku mikoto emitimbagano gyonna era nga mukalaba bulungi bangi kumwe mukalabye era mukamanyi bulungi wawano wenjagala hetera ewali ekinyusi ky'olunaku olwaleero Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu twogeddeko eri ekitongole ky'ensi yonna ebitongole bino byanjawulo kuliko ekya East African Community kuliko African Union ne UN era ne tubasaba bayingire mu nsonga zino baleme kulinda abantu kutemulwa balyoke baveeyo bavumirire ettemu erikoleddwa ku bantu ng'ate balabye bebize bitandika. Tumanyi bulungi nnyo tibateekateko tukolako obulabe era twagadde mwe bannamawulire mukimanye nti bino byonna bye bakola baagala tusindikiriza kulaba nga tulwanagana nabo. Eri bannayuganda mmwe abatuwuliriza twagala obbazaamu amaanyi okubagamba nti bino babikola okubakakanya okubamalamu amaanyi babikola tusobole okupowa tusobole okupondooka naye nze mbagamba nti bino byonna bye mukoze twandibadde twagwamu dda amaanyi. Mwaleeta abasirikale ba poliisi ne muleeta abajjaati ne muleeta aba UPDF muleesa aba prisons muleesa abayaaya abatukolako ebikolobero bwe twali e Masaka mwatusuulamu n'enjuki naye tuganye okuwanika era tetugenda kuwanika. Mwena bannayuganda abatulaba eyo njagala mumanye nti kati protest vote gye twogerako kino kyetegeeza etegeeza discipline etegeeza goberera amateeka naye etegeeza butawanika butalinyibwa ku mutwe kugenda maaso nga tulwanira eddembe lyaffe. Bwe tuva wano tugenda Nakawa West ewa Alex Waiswa Mufumbiro okumukampeni Nakawa East ewa Alex Waiswa Mufumbiro okumukampeiningira munnaffe ali mukomero oyo awatali musango era abantu b'Nakawa West nabasaba buli omu kumwe abeere Alex Waiswa Mufumbiro. Tumanyi bulungi nnyo nti tusobola okukola kye bakola e Ghana bwe baasiba Kwame Nkrumah naye yagenda okuva mukomera nga bamulonza okuba prime minister. Ekyo tumanyi nti ab'e Nakawa West mugenda kikola ate bwe tuvaayo Nakawa East mugenda kikola ate bwe tuvaayo tudde Nakawa West. Simanyi lwaki Nakawa West yankwata nnyo obwongo ndowooza lwakuba Honorable Ssenyonyi yava. Era olunaku lwaleero tugenda kuba ewa Mogera Luzungu Honorable Ssenyonyi e Nakawa West. Tubeebaza nnyo era kati tusimbudde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tanasimbula kwolekera bitundu by'e Nakawa asoose ku press conference wali eri ku NUP School of Leadership e Kamwokya. Era ebigambo bye ebimu ku ebyo byayogedde atutegeezezza nti bino byonna ebikolobero ebyabakolebwako byali birabibwa byaliko kamera ng'ensi yonna erimu kubalaba. Era n'atutegeeza nti ayogeddeko n'abakungu okuva mu UN abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo. Jjukira nti nakutegeezezzaako dda nti we twogerera wano NUP ne balooya baayo
batutte bayongedde okubeera nga obaako emisango emirala era gye bagatta ku Gen. Museveni kuteeka akulira amagye ku ebyo bye bakoze olunaku olwali lwa mukaaga wali eri ate eggulu nga bano nno babawabira mu kooti y'ensi yonna olw'obatuusaako ebikolwa eby'ekitujju ebyo bo bwe bagamba nti si bya buntu era ebikolwa bino bye batukozeeko eby'effujjo. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abantu bano baveeyo nga bukyali baleme kwesuulirayo gwa nnagamba kulinda bannansi kulaba nga bafa batokomoka baggwawo. Bwe twabadde eggulu mwalabye amagye ga UPDF bwe gagadde ekkubo eritutuusa ebino kampeyingira ne bajja ne batukuba emiggo mizibu nnyo nga tewali musango gwonna nga tewali kireetera kyonna kyonna kutulugunya abantu. Bino babikoze nga mawulire galaba, babikoze nga akakiiko k'ebyokulonda kalaba, era abakwatibwako ensonga eno emwami byabakama, emwami byakagaba, emwami byabasheija ne mwami Frank Mwesigwa akulira ebikwekweto mu poliisi. Mwami byabakama yakulira akakiiko k'ebyokulonda naye asirise yefudde kyesirikidde ng'ebikolobero bino bitukolebwako nti ne mu statement gye yafulumiza oba ekiwandiiko kye yafulumiza teyavumiridde bulumbaganyi bwatukoleddwako nga ne bannaffe abasinga bali mu lwaliro kati Dani Magic twandibadde naye leero naye ali mu ddwaliro kubanga yakubiddwa bubi nnyo kuba maaso omutwe. Nze kyataasiza kyekino ekikofiira neeno bulletproof jacket oba oliawo nange nandibadde mu mbeera mbi nnyo era enkulubulo ze mulaba gweno helmet zabadde za miggo. Ekyono tukivumirira, tuvumirira mwami byabakama okwefuula kyesirikidde, mwami byakagaba okozesa poliisi okulumbagana abantu abatalina musango ne batulugunya, mwami byabasheija naye okusindika ofisa aba prisons ate okujjanga okuzanya ebyobufuzi. Bonna bano bakolera Museveni ne mutabani we Kayine Lugaba. Ekyo kyanaku nnyo naye nga bwe tuze tubagamba nti bano abaami bakolera mukama waabwe era teri kyamaanyi kyobasuubiramu. Naye nga ye Kyagulanyi agamba nti kano kaseera kakusomoozebwa ennyo nnyini ddala naddala eri omusajja amanyikiddwa nga Simon Mujenyi Byabakama, kubanga wano waali ensi yonna erabira ebikolebero bino byonna ebikolebwa ku bannansi bibakolebwako misana ttuku. Kati awo nno kadde ka Byabakama okutunula mu nsonga ze. Era agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kafulumya statement nera nga tekavumirira bikolwa byakoleddwa. Era Byabakama bino byeyoleka lwatu nti y'omu ku abo abali emabega wa bino byonna ebitambula ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa. Banywanyi, ekyamazima amatuufu wano Uganda weeri buli omu walabira munnange enjuba n'omwezi, naye katubikuwase Katonda. Njagala kuwa ku jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge ng'avumirira ebikolwa bino eby'ekitujju ebikolebwa ku bannansi nga azifu tebalina musaayi era si bantu. N'abajjukiza n'abagamba nti ab'ebyokwerinda muliwo okukuuma mirembe nakuuma bantu n'ebyabwe, so si kusaanyaawo bantu oba nasaanyaawo byabwe n'okuba nga mubatuusaako obuvune obufaanana bwe butyo. Jjajja ono w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge agamba nti mweddeko era ebikolwa bwe biti tubivumirira. Tukawe obudde tumuwulirize. Abalina obuvunaanyizibwa okukuuma n'ebyaffe, ebitongole bya gavumenti bya poliisi n'amagye, nammwe bannaffe mukuuma amateeka, mukuuma obuntubulamu, mweyise ng'abantu. Kati lwaki abalala mubakuba tiya gaasi atalina nsonga? Nakiraba ekawempe, kubanga kawempe ewaffe manyiyo abantu n'obaleetera embwa, abali ku laali n'obakuba mu tiya gaasi. Kati abazze ku laali lwaki bakuba omukka okubalagala? Be bamu, teri agenda ku laali entali ye, era buli agenda ku laali eyo abakkiriziganya n'abo basanzeeyo. Nambasaba nammwe mubeere bantu, muleme kuteekawo obunkenke butalina mugaso. Emyezi ebiri egisoose
tubadde era mu kulonda naye nga bintu bitambula bulungi era abamu nga tetumanyi na kumanya nti waliwo ekigenda mu maaso naye ebbanga wano abeera bavuganya zino entebe nene bayingidde wano waffe Buganda wano ate tabu netandika okujja tubasaba busabi bannaffe mubeere bakkakkamu bino bijja ne bigenda mu nnaku 3 agajja bizinillah tujja kuba twogera kirala kati tuleme nnyo kuteekawo bunkenke butalina mugaso tuleme kutawaanya bantu nate ndowooza nti oba abawano bokka be balina ekizibu nendowooza nti bano bannaffe abapoliisi gye mukoma okunyigiriza abantu ne bakuba omukka ne muba abakambwe gye bali awatali nsonga mwonoona kibiina ekiri mu buyinza ekikaagala mweddeko omuntu osinga ensonga akkirize agaane nkyogera bulijjo tosobola kukaka muntu kwagala kyatayagala tosobola kukaka muntu kukyawa kyayagala osimba busimba ensonga wabakkiriza nakkiriza ffenna bannayuganda abasinga tulina eddiini zetusoma naddala abasiraamu mukitegeera tubagambye omusiraamu alina okusaala eswala 5 buli lunaku era amanyi nti tteeka lya Allah naye baaziina n'agaana okusaala oyo muntu agaana katonda omukola naga insha Allah n'olunaku ne luddaku n'atasaala abagenda e Makka ffe tuva kuno okuŋŋanyiza obusente oba bagenda kwala mu kusaala kasajja akatunda enkoko lwaziina ne kasiba omikeebakaago gwe n'ogenda nodda ne kakugulawo ne kakuza enkoko kakati abantu bwe baakula oli kyayagala tosobola kutumujjako tubeere n'obuntu bulamu tumanye bino bijja ne bigenda byonna kirabye eggulu baakubye abantu ng'abakubye nga n'ensonga ekubya tusobola kugitegeera bino ensonga nnafu nnyo zijja kujja zigende kyetusaba abantu n'ab'ebyokwerinda okukuuma mirembe kuba abantu mukuuma amateeka muteekese amateeka mu nkola nga temuli mukwawula ono oba oli tusobole kino kiyitamu eggwanga lyaffe ligende mu maaso n'ebigambo ebyo njagala nnyo munna okubaagaliza okulonda okulungi ala yamanyi gwanatoko tunagenda naye ekyo sikirumamu kubanga sisobolamu okubakaama naye ye tunuulire atuweemu gwatuwa n'ebirala tulibyogera obulala naye nga tusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe beyise ng'abantu baleme kwonoona ggwanga ffe Uganda ekifaananyi kye nalabye bwe bakubye omukka ogubalagala ne kye nalabye eggulu nebuuzizza nti naye ekifaananyi kya Uganda eweeru kifaanana kitya abakitunuulira bakakasa nti Uganda waliyo emirembe oba waliyo gavumenti. Yes. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinga agambye nti nammwe ab'ebyokwerinda mweyisenga abantu. Ddala bwe weebuuzaamu abali ebweru eyo bwe balaba ekifaananyi kya Uganda kye balaba nga bano omusaayi guyiika banene notiyagaasa avuga ogamba otya abantu nti Uganda it's not bleeding. So byonna abivumiridde era n'abyogerako n'agamba kino kintu kitono nnyo kijja myezi bwezi ne kiggwa. So mukwate abantu bulungi ate era n'abajjukiza nga bulijjo bwazzenga abagamba nti tosobola kukaka muntu kwagala bw'aba takwagala. Muntu waba yakukoowa aba akukooye nawe gwe bataagala waliwo akaseera ke bakwagalako nga bakufiirako naye bannange n'Abaganda baalugera nti sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Nalime wagonda atera nannyuka lwaki gwe oba toyagala kunnyuka. Munzikirize mbateere wano tusinkane nga guludde nakkiriza yenze Deni BTN Media Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.